Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa kutaano omwaka 2023 lwakedde nga bannayuganda lunaku lwe baali basuubira okukeera okwekalakaasa okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu bwabwe ku biki gavumenti ya kuno bye bayisizzaamu emiwendo gy'ebintu egirinnye enkya n'eggulo nga tebaali kunnyonnyola muntu yenna wabula buli kintu kirinnya nga bwe kyagala. Bannayuganda ne batuuka okwekyawa nga beebuuza ye kati ffe tunaakola ki, omwavu anaalyawa. Olwaleero bwagenze okukya nga buli kitundu kya ggwanga, buli kibuga, buli kyalo bayiyeeko amagye, nga amagye gateevuunyanga munyeera nga balowooza nti oba oliawo bannayuganda bwe batandikira obwegugungo bwabwe babeere nga babagwa mu buufu. Naye tubadde tuli awo amawulire ne gatutuukako nga batugamba nti nabweru wakwatiddwawo bbomu enkolerere ng'era bakuttewo abavubuka abateeberezebwa okubeera nti be babadde bagenda okukozesa bbomu zino mu kwekalakaasa nga bazituliisiza mu kibuga Kampala. Bino bikakasiddwa omwogezi w'amagye Felix Kulayigye ng'agamba nti nno abavubuka bano bamaze okukwatibwa bannyonnyole bbomu zino gye zaavudde. Era mu posti gy'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook nga bakakasa nti beetaaga bannamawulire babeerewo nga bajulizi balabe ku bbomu eyo. Ne twebuuza, bannamawulire beetaaga balabe bbomu eyo? Bannamawulire bakola mu bitongole bya Bomb Squad? Nti nedda. Lwaki baagala bannamawulire babeerewo? Kubanga bakimanyi bulungi nti bino ebintu gavumenti bye zeekolera ddala. Zino bbomu be baziplantingamu mu bitundu eby'enjawulo nga bakikola okwagala okwongera okutiisa bannayuganda. Kati obuvubuka obukwatiddwa obusajja bwattu nga tebusobola wadde okutega akamasu naye nga bagamba nti busangiddwa nga bugenda kutega bbomu. Kyokka ne kyewuunyisa nti bannamawulire bayise basobole okukiteeka ku mikutu gyabwe egy'amawulire egya radios, TV, buli wamu kisaasaane ensi yonna, kiteeke okutya mu bannayuganda kubanga bo bamaze ebbanga erisinga nga Uganda bagifugira mu kutya. Bwe muwulira embeera eno mutandika okusattira ne mugamba ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Abatujju bayingira dde eggwanga, kumbe abo bavubuka bannayuganda. Naye ekikolwa ekiri emabega wa kino nga bakwata abantu bano bagenda bateeka mu kaduukulu nga bwe bazze bakola, nti batuuka ekiseera ne baba tokyalinga eyo makomera gye babateeka ne baboogeza bye batamanyi nako bambi kubanga bano bantu ba bulijjo. Naye baba tusiba ebbanga eriwera ne baboogeza ebitajja ne babagamba mugambe nti gundi ne gundi be baatutuma okukola ebintu bino. Bwe babulidde okwekalakaasa kuno okwadde kulangiriddwa tekwadde kwa kibiina kya byabufuzi kyonna. Bannayuganda babadde bakikozenga bo olw'ensi yaabwe ebaluma. Kati bo bano basobola okukikyusa ne bakugamba nti omuntu gwe bakutte alituuse mu kkomera ayogedde gundi ne gundi be baali batutumye okutega bbomu ezo. Naye nga bambi basajja battu babiboogeza olw'entulugunya gye babatulugunyaamu bayinza okukukulamu enjala ne bakugamba singa tokkirize kwogera bwoti ne bwoti tugenda kusalako omutwe. Omuntu yenna ng'ayagala obulamu bwe osobola okutya n'oyogera bye baagala naye si lwakuba nti obiinako obukakafu wabula nga bo baagala obyogere bo bafunewo ekiwenda ekikwata gwe baagala. Ekintu kino baagala kiggusiza ku NUP. Bo balowooza nti balangiridde okwekalakaasa kwabadde kwa banna NUP naye ng'ate munnange si bwe kwabadde wabula kino kya bannayuganda bonna abalumirirwa ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitali bituufu. Kati tutuuseeko embalala ng'amagye gayiridde buli kasonda akambalala waliwo ab'amagye beebulunguludde dda ekifo. Era ne banna NUP abasinga obungi be babadde basinga okulowooza nti bayinza okuvaako ensasagge baakedde kuyoolebwa era wenjogerera batwaliddwa ku poliisi ezitamanyikiddwa nga bagamba mbu bano be babadde bakumye omuliro mu ggwanga lyonna lyekalakaase. Kakati ne tubuuza nti okutya okwo kwonna kwaki? Bwe muba mumanyi bye mukola nti bituufu lwaki mukeera okuyoola abantu bwe mutasanze nti batandise okwekalakaasa? Bwe muba nga mumanyi nti bye mukola bituufu lwaki mutandika okuteeka bbomu mu bantu mutere mubakwatireko nti basobole okugamba nti balumiriza ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu mwe kyemwagala okukyayisa mukwate omukulembeze waakyo? Bino byonna bigendereramu kukwatirako Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akola obutujju mu ggwanga. Tujjukira bulungi nti nno n'omuvubuka eyakwatiddwa olunaku lw'ejjo ku bigambibwa mbu ye yawoninganga Isima. Yakomentinganga ku posti za Isima Ichuli nga bagamba nti yamuwa ennaku nga ennaku z'omwezi 6 mu lwagenda okuttibwa. Era nakola posti ey'okubiri nga mugamba
nti ogenda kufa ekiro kya lwaleero, nga bagamba mu nvubuka oyo yakwatiddwa nejjukira nti yadde mbyambalo bya NUP. Kitegeeza nti kati ebyo byonna babiteekawo bwe batyo basobole okuvuga ekintu ekyo nga bakivuga bakiteeka ku NUP paka lwe banaakwata omukulu alidinga NUP. Temwerabira nti bonna bukodyo bazze babukola ebbanga eriwerako. So mugenda okukola ebikolwa bino naffe tuba tubalaba, tumanyi bulungi gye bimuteekateeka okiwunzikira, naye nga bannayuganda bo bakyali ku mulamwa baagala kwenunula. Kyonna kye kiri budde bonna bannayuganda bagenda kuvaawo beekolemu ekintu. Temujja kumanya bwe kinaatandikira ate temujja kumanya ani akikuliddemu, kubanga bino byonna bimukoze olwaleero okukwata abantu batiisatiisa. Mwagala kujja abantu bano ku mulamwa babiveeko badde ewaabwe beebake, naye embeera eri mu ggwanga ebanyigiriza era ejja kubawaliriza obbasitula mu mayumba, muyinza okulemererwa okubazikiza.